Ogwokuna gwa 2024 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yatwalibwa mu ggwanga lya Namibia okuwummulamu oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi okuva mu mawanga ga Bulaaya. Abasawo ne bamuwa amagezi okuwummulamu mu mbeera bo gye basiima esobola okuzza omutandengula obulungi. Abasawo abakugu ab'e Bugirimaani be yagenda okulaba mu March 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gye gimuleetera okukoseka. Amawulire gano olwaga mu matu g'abantu baatandika okwogerera abakulu mu Buganda ebigambo ebikukunavu nga baagala okumanya ekituufu ekiruma Kabaka. Bano baatuuka n'okuteeka Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nninga annyonnyole ekituufu ekigenda mu maaso mu bulamu bwa Ssaabasajja naye nga bw'atanyigirwa mu ttooke n'abaanukula. Omuntu gwe simanyi linnya atudde kafoomu oba ali eyo mannyo gaseka kakati n'ayogera ekigambo ekikyamukunze kati nze nve mu mbeera. Kino kyatanula n'abamu ku bataka mu Julayi nga lumu okubiteekamu engatto ne boonekera Namibia okulaba ku mutanda era ne mu kusimbula baayogera ebikankana nga kw'otadde n'okuwera. Naye twagala okubakakasa nti embeera yonna ezze y'okusomoozebwa mu Bwakabaka wa Buganda ezze ng'ekuumibwa abataka n'okuwumbibwa abataka ab'obusolya. Okuggyako ye kennyini ng'aga nti saagala bantu kundaba. Naye toli omuntu wa ddembe ogenda okulaba abataka baddembe ogenda okulaba Ssaabataka. Nga Ssaabataka waffe. Ate Obuganda njagala okubutegeeza nti ffe abakulu b'ebika ffe tuzaala Ssaabataka, abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami. Kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo. Nga batuuse Namibia, poliisi teyabakkiriza kutuuka waali era ne badde e Uganda. Wabula ebyo nga bikyali awo ate Obuganda ne bufuna akaseko ku matama. Ssaabasajja bwe yalabikirako mu katambi ng'abuuza ku Buganda n'okunnyonnyola ekituufu lwakyali e Namibia. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Oluvannyuma lw'emyezi 3 waabalukaweera ebigambo ebirala ku madda ga Ssaabasajja Kabaka okuva mu ggwanga lya Namibia nga kw'otadde n'ekiwandiiko ekyafulumizibwa eggwanga lino obutayongerayo bbanga lya beene okusigala mu Namibia. Nga Julayi 21 nate Obuganda n'emikwano byajjula essanyu bwe yalabikako kuno. Ku kisaawe Entebbe yayaanirizibwa Nnaabagereka Sylvia Nagginda, Omulangira John Ssuuna Kiweewa, Katikkiro Charles Peter Mayiga, Abambejja n'abakungu abalala. Wano Omulangira Jonjo yalaga ennaku eri abasaasaanya obubaka obuvoola eggwanga lya Namibia era ne yeetondera eggwanga eryo. Namibia nsi nnungi nnyo ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omunju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano lye baakola mu bugenderevu. Oluvannyuma nga wayisa akaseera, Ssaabasajja yasiima n'ayogerako eri Obuganda. Tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa. Ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Ono teyalina bigambo birungi eri abaali balima Buganda empendi ku mugongo. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. Ssaabasajja yalungamya ne ku buyinza bwe nga Kabaka. Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya.
abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, kabaka alamula obwakabaka ng'ayambibwako katikkiro, ye kabaka yennyini gw'aba yeerondedde, era kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. N'okutuusa kati Ssaabasajja mulamu bulungi era alamula Obuganda. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV. Abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo, kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda.